Ziga musajja mukulu bulyo tutegedde pastor kimukayo sekulaba baana wino wuno tuzze naye tuguse ku mukutu gwa Kimbo updates omuwala omukulu Doreen agenda kwanjula omuwala omukulu agenda kwanjula pastor ali mukubuuza omukolo agenda kugenda katya kati ali mukusala ntotto kulaba butya omukolo ogwo bwagenda okubanga ate agwetabako alade nebuuza nti naye pasita ddala kiki ddala kituufu oyagala kulaba abaana kweri ddala oyagala kulaba abaana naye munnange tugenze okubizuula nga munnange pasita tayagala kulaba wabula omwana omuwala omukulu agenda kufumbirwa era aleeta musajja kakati mukuleeta omusajja buli tamanyi butya bwagenda kubanga ate yeetaba ku mukolo guno era byonna byabadde atandise okukaaba obuzigaziga obw'ekirogo yabadde akaaba nga ayagala abantu basympathizinge naye era n'abaana oba oliawo batandika okusala amagezi butya taata waanaabeera ku mukolo naye ngaekituufu kiri nti si nti oba taata anti bamwagala nnyo oba taata nti yabadde ekituufu ayagala okulaba abaana kati emberebeze endala eriwo mu nsonga eyo ye pastor Robert Kayanja era okusinza ku bifa munda biraga nti pastor Robert Kayanja yayinza okutuulawo nga taata ow'abaana bano ye bano bugingo talina ba Luganda olwo twalaba Kanani yava e Rwanda anyway bwino ayongedde okuyika ku mmeeza yaffe eya Kimbo updates era njagala okubasaba okusubscribinga ku channel yaffe okukomentinga n'okulayikinga bwepo n'okuteekako ate kyonna kyosobola okubanga oteekako ne bwe kiba kibuuzo ng'olina kyoyagala kubanga ate era obuuza osobola okugenda maaso okubanga ate okwatagana naffe butereevu nnyo ku mukutu guno ogwa Kimbo updates nsobola okubanga ate mbagamba buli kimu tugenda kubanga tuli nakyo wano era nga ne Mama Teddy kati no ffe boolaba ate ffe kaadi zazze dda kaadi nagifunye dda era nga eri mu mannya kaadi yino nagifunye dda empita kwanjula okwa gwe kaadi yino parking yino maze okuteeka bandaze wengendo eno kuno kwe kuli parking n'entambula nga wegenda okuwera sagala amayimbi balaga nnyo pasa ayinza oteeka bwembera naye nga yo card maze okubanga ate njifuna era nga empita kwanjula kwa muwala waffe Doreen agenda okubanga ate ayanjula eno parking eno card empita pasita gamubugumye ate naye gwe ozanyisanga ekitonde ekikazi wowe omukazi nga wamubonyabonyeza kadi yino yatuusedde erimanya gange gaago Martin Kimbo girabi Martin Kimbo lirabi so kadi emaze okubanga esoma emaze okubanga entuukako empita kwanjulako omwana omuwala date sigenda zogera kubanga waliwo ebitanaba kubanga bigguka pasa ayagala kuvuluga mukolo ayagala gugwamu nga ate tali invited ku mukolo simanyi oba tali invited anyway naye okusinza kukupapala kweyapapaddemu alabika tanaba kubeera nga ali invited but however tukena kubanga tutunira ku mbeereza ezimu lwaki pastor yandibadde ate tali invited naye ate nga yandibadde era ayitibwa okusinza ku ngaffe pastor tebakugobanga yeewaka era yo information ayongedde ogigatharinga pastor wali ekitende oyanirizibwa era omukolo ogunaaba gugenda beera wonna egunaabeera pastor oyanirizibwa ku mukolo ogwo era kyemanyi mu butongole bagenda kubanga bakukoowoola bwebanga tebannaba bagenda kubanga bakuyita ate ojje obeere ku mukolo ogwo naye okusinza ku kyempulira kale kakati
omanyi pastor ono bwe yasuulawo abaana bano omuwalo abaana bano baali bakyasoma bano abakulu ababiri abawala abasatu actually ono Winnie yali ali bweru wa ggwanga eyo ng'asoma ebintu ate nga bya bbeeyi nga bitwala ssente mpitirivu. So Pastor Robert Kayanja ne Mama Jessica Kayanja be bamu ku abo bayimirira okusobola okulabika nti abaana bano bamaliriza emisomo era basoma. Pastor Jackson Senyonga ne Mama Eve Senyonga babeerawo nnyo okulaba nti ate abaana bano bagenda maaso okuba nga ate basoma newankubadde nga kitaabu yali amaze okuba nga yeeyisa mu mbeera gyali yeeyisaamu mwena gye mwategeera obulungi ennyo. Era abaana bano ne beeyongerayo n'emisomo gyabwe mu mbeera efaanaganako bwetyo. Bwe bagenda mu kooti mujjukira bulungi pasita yavulugavuruga abaana bano n'abavuluga ne ssente z'obuyambizi yali aweerezaayo makula n'afuba okulaba nga azitema azikendeera ebikoze bitya n'ebiringa ebyo era okakana nga ssente ezo yali ziteekebwayo mu kulabirira abaana bano nga zigenze maaso okuba nga zitemwa era nga zikendedde. Naye nga Katonda waali omulamu era waaterabira abantu be, Maama Teddy Naluswa Bujingo yayiyayiyanga omukazi era n'afuna mikwano gye omwali abasumba aba business partners n'abalala n'abantu abaali basabira ku Kanani abini abatambula nabo okuva ku Bati Valley then Kanani abaali tebakkiriziganya na bikola bya pasta byali yakoze oba yali akola ebiseera ebyo bagenda maaso okuba nga ate bavaayo ne batambula ne Mama Teddy bwe batyo ne bagenda maaso okuba nga ate bamuyambako mu mbeera ezimu. Ne bano bonna abatandira mu kutuuka olunaku olwalira pastor Jalaba bategeeza nti ne pastor ali mu kuzimba kanisa wano Endejje. Pastor Teddy Naluswa Bujingo ali mu kuzimba church wano Endejje wano ku Ntebe Road. So you know it's another achievement. Era ebimu sanga singa tebamugobera teyandisobodde okufuna amagezi ge kuzimba kanisa eye naye kakati oyo ayina ekanisa ye era eri mu kuba nga atemalirizibwa. Naye mu kino eky'omukolo ogubindabinda ogwa Doreen ogutuuzizza abantu akanaginaji pasita gumulese ku TV atandise okwekubira emiranga njala kulaba ku baana bange naye nga ekituufu twakitegedde tayagala kulaba baana ekituufu alimba alina bintu birala nnyo ayagala kubeera ku mukolo naye nga pasita ku mukolo okkirizibwa togaanibwa lwakuba nze ndi mulungamya wa mikolo oba ndi mwogezi wa mikolo naye waliwo ebintu ebimu byendaba mu mikolo ebyandibadde oba bikyusibwa waliwo ebintu byendaba omanyi yadde tugoberera obuwangwa buno era bakama bange munkwate bulungi abatutwala mu kibiina kyaffe ekitutwala ekyabalungamya n'abogezi b'oku mikolo tusanga nnyo obuzibu we tugenda mu mikolo egimu nga tugeze maama azaala omuwala aleeta omwami yavaamu mu maka omwo era nga mulimu maama omulala eyafumbirwamu era nga maama ono omulala eyafumbirwamu abaana b'omusajja tabaagalirako ddala nga ne achievement yono omwana ey'okuleeta omusajja nga lutalo lwennyini era ebikolo ebiddogo ne bibeera ku mukolo ogwo nga tebigambikako. Ndabye ku mikolo mingi nga maama w'omuwala bamuyita buyisajje akomewo mu maka we yali kubanga muwala we atuuse okuba nga ate afumbirwa aleeta omusajja. Ndabye emivuyo egibeerawo nga maama azze bamuwadde akasenge side wali oba tenti wabweru awo azze ne baganda baba ne mikwano gye bazze bamubeererewo ng'omwana afumbirwa. Omwana olunaku lw'omukolo ne lutuuka naye ng'omukyala ali frustrated omuwala ali frustrated baganda be bamuyisaamu amaaso bamuyisaamu biki maama ono ow'omumaka bw'ayima eri mu kisenge gy'ali bw'amukungera ebigambo bw'ayogera kino nakiri. Ndabye emikolo bamaama ab'omumaka nga beekola ebintu ebitagasa nga beekola ebintu ebyekisiru tebambala ngoye tebabeera fule mu mukolo. Maama abeera mu maka n'abyanga tana kino kyokka amaka takyagabeeramu tamanyi wali kibbo tamanyi wali magiraasi mwe banaaweera abaka mu nnyumba nga bazze okuzaalibwa takyaliwa mu nnyumba omwo. Kati emberebezi endala nejja nebeera ku bintu abakobi n'ebintu bibaleese n'olyoka olaba engeri gye babigabanamu. Maama yazze ne banne bamukwatireko obuulyawo ebyo ne bimufuukira ekizibu okuwijjawo mu maka ago buli ekiyingira tekivaawo nina omukolo gumu gwe nakola era omusajja eyali nnyini mukolo ogwo bakama bange abo baawoseeta mwebale kubanga ate mwe mwannyamba nnyo ebintu ebyali bigenda ewa maama direct
tikumotoka tebyavaako just bampa buwilisti nti mama tumuletedde tanka tumuletedde kino entebe ya mama ebice era bwe nayanjulanga nti entebe zino bwe ziti za mama era ku motoka zisigaleko tanka eno ya mama kazaala mugole era ku tanka esigaleko ku motoka esigaleko okakananga ebintu ebimwe ebyali bigende wama kyamuyamba naffe twamuyamba tiyasika muguwa n'abantu bano abewaka ebintu ne babitwala naye nze njagala wabeewo ekintu kyosibwanga waakiri maama bw'abanga yava mu maka muno naye nga gyali asobola okutegeka omukolo gwa muwala we omukolo gwa muwala we agwekolere waakiri gwe taata jangu bozzi ku mukolo naawe owulire bwe kiruma naawe owulireko bwe kiruma nakolako omukolo gwefaananyizako bwe gutyo omwami bambi bangamba n'okufaya lidde ow'emukono eyo yajja mukolo gwa muwala we ng'afumbirwa muwala we yafumbirwa maama yeegi yateeka amakaage maama yetegekera omukolo gwa muwala we naye taata najja bambi ne baganda be bazadde eno ewalala akomusajja yajja n'akola effujjo ly'amaanyi nnyo naye okakana kola twagumaliriza naye era tukozeko effujjo lingi nnyo ng'awulira muliri okuswala n'ebirala naye njagala abakyala bw'amanga omukyala ayimiriddewo n'akola omukolo gwa muwala we omukyala mumuleke akola omukolo gwe taata wa muwala va gy'obeera ojje bwetabi ku ki ojje bwetabi ku mukolo kubanga tukizudde nti era mukola bukozi effujjo omukyala bw'asituka n'ajja mu maka wali omukolo tomuyambako obeera otinkiza ono ow'omumaka kubanga bajja ojja sigala mu luyombo olw'amaanyi ono ow'omumaka ajja kusigala akuyombesa wabadde otinkiza ne mukazi wo kimanyize kirekamu eddamu kirekamu eyagala n'ebiringa ebyo kati bambi ono maama akazaala mugole n'omulekerera kyokka ate maama akazaala mugole ebintu byalese ate ono agenda kulya asinge n'ono maama akazaala mugole so awasaana wabeerewo ekikolebwa kati mu kino pasita Bugingo oba awulira ayagala Doreen akwate omukolo agutwale Namayumba tulabe maama Teddy omusumba omulamba nga naye mukazi wattu asitusa agenze Namayumba no way no ate ffe abakozi babasinga omumaaza tuli bakambwemu kubanga tetulina kyetutalabye tetulina kyetutamanyi buli kimu tukirabye buli mbeera ennungi n'embi tugigezesezzaako abantu abafamire abatwagala n'abatatwagala abatwagala nga taata we ali twabalaba abatwagala nga taata avuddewo nabo tubalabye abayagala ebintu bya muzeeyi abayagala ffe bonna tusobodde okubaga tubalaba kati single life ngimanyi era single mother kyayitamu mba nkimanyi kati bw'ŋŋamba nti Pastor Teddy Naluswa Bugingo akwate okwanjulwa kwa muwala we Doreen akutwale e Namayumba ekyo tetujja kikkiriza era naye tajja kikkiriza kubanga alina obusobozi okutegeka omukolo ye abaana babazaalirawa abaana amaka mwe babazaalira wegali abaana wabaleka Kitende amaka gyegali kalina nnamba etudde wali omukyala mwali mu maka pasita gwekeera ku makya n'abantu boonojja nabo ojje ku omukolo gusobole okuba nga ogenda maaso waliwo n'akantu kesibagambye kenalaba mu mikolo era kenjagala nakera kwongera okutereezebwa kabadde keefaananyizako ebira gye mbali nnyonnyola ku mulundi guno ye maama kazaala mwana kino nakiraba ate no yali muntu wakitiibwa mu ggwanga wano omu ku basajja ab'amaanyi mu ggwanga wano ate yali namusumba wabula kyenalaba ku mukolo ate ye yali mutabani we yali awasa baafutyanka maama kazaala mugole kubanga ono yawasa omukyalo omulala maama kazaala mwana awasa nga tebaagala ajje ku mukolo kati batabani ba maama bo bennyininyini bazaala kubanga eyali akola embaga yali mutabani we baleeta maama waabwe ne basooka bamukweka mu motoka awo ku kyaki awali okugattanga we kwali kaakati ku ssaawa y'okuba ebifaananyi ono seba omwami akaada n'omugole bagenze mu bifaananyi wali n'omwana omupya n'omukyala omupya n'omukyala kwegamba gwe batinkisa gwe batijjisa tewali kirala kyonna kye balaba ono maama kazaala abaana bamusudde mugulu kati bagaana kumanya naye abaana baalina akantu ke baakola nga kali kamagezi kabanene baaleta maama waabwe n'abirawo ku kyaki era ne bamukweka mu mmotoka ku ssaawa y'ebifaananyi maama waabwe ne bamusokola emmotoka ne bamuleta ku kitutu papa ne bamusulawo omusumba kataabwe eddalu ng'alaba mukyalawo oweeno ate noono so ono omukyala omugole yali yeepatiza mu bifaananyi nga yagala abeerese mu bifaananyi by'abaana nga bawasa naye nga maama kazaala abaana waali mulamu tafanga
ekyo nakyo gye kiri nkirabye abagala okwewa amalala bwe gatyo. So nekizuula nga awo nawo wasaana okubaawo ekikolebwa ekyo kitereezebwe mu mbagirawo nnyo. So kati ne mu kino pasita tajja kujja ate kati pasita Teddy alina emikwano mingi gyakoze. Pasita Teddy akoze emikwano gy'abasumba abanene mingi. Kati ng'ogamba nti Pasita Kayanja agenda Mayumba ate nga Pasita Kayanja okusinza ku biriwo okusinziira ku mawulire agaviira ddala mu nkambi gye najja kaadi eno empita ku kwanjula kw'omwana waffe omuwala ebitundu biringa nga 7 ku 100 Pastor Robert Kayanja okutuulawo nga taata w'omuwala. You are joking. Ebitundu biringa 7 singa Pastor Bujinga aneemamaaza n'agaana okujja ku mukolo ebitundu biringa 7 ku buli 100 Pastor Robert Kayanja okutuula ku mukolo gwa Doreen nga taata. Kubanga buli kimu ekiriwo kiraga nti kiwedde era Doreen aleeta musajja agenda okukola ki? Agenda okubanga actually yafumbirwayo dda Doreen alina n'abaana 2 balambirire. Doreen alina n'abaana 2. Kati omusajja ayagala kujja kutukuza. Naye Pastor bw'ava n'akuyita ne weemamaaza Pastor Robert Kayanja ajja kutuulawo. Ye ate nga naawe bwe wali owasa Makula Kakande ye yatuulawo nga taata. Kakande yazaala Makula. Pastor Kakande yazaala Makula. Makula yeddira Lugave. Kakande abeera wange ye. Bikwatagana bitya? Era naye tetukulaba mu ngalabi y'omutwe tetukulaba ng'oyombesa ng'ovuma buli mutuko gwe tukumanyi ovuma buli ekyetaagisa. Tukumanyi ovuma. Tovuma ng'olabye pastor yenna oba Kayanja oba Jackson Senyonga oba any pastor oba any person in a male figure anaaba atuddewo nga Doreen waffe aleeta omusajja. Tetukulaba ng'oyomba ng'ovuma omuntu yenna nga naawe wali ogenze w'Amakula gye mwayambala emishanana n'ebyo ebintu byamwe by'Abanyarwanda. Kakande owa sinagoga Kubbi ye Mulago ye yali tata wa Makula ku mukolo. Naye gwe osagana eddunia. Osagana eddunia nga nawe wagende wa Makula manyi bwina ayiika buyisi wano naye sirina tabu with if I feel teka toyombesa omuntu yenna tovuma omuntu yenna naawe wali ogende wa Makula. Kakande ye yali taata wa Makula ate nka Kakande yeddirange ye Makula yeddira Lugave. Kakati Robert Kayanja bw'aba ye taata nga ku mwakolo gwa muwala waffe omulungi ennyo Doreen first girl gwe kankubuulire guno gugenda kunyuma era tugenda kunyumirwa. Kakati tosuubira abaana bano okujja okuleeta omukolo mu maka ga Susan Makula. Agamaka gena Mayumba of course ga Susan Makula. Teri mukazi yenna yandiyagadde kuleeta baana be oba muntu yenna mu nkolo gwe mu maka bwe gatyo. But pastor ate gwe osobola okusituka n'ogamba nti kangende abaana bange bakoze omukolo mbeerewo kangende. Ate pastor ocha by the muno bwe budde bino byolimu mu kwekangabiriza oyombesa Makula omwogerera nga bwatazaala ate sakyaki esabire Makula n'ebiringa ebyo okyasobola okukola enkyokera n'ogamba kanzireyo. However tukimanyi nti no kizibu
ku bigambo biwafukumuka amanyi kati oli omuyimbi Bebe Cool yagamba nti kabaka mwako kati akamwako ebigambo bingi nnyo byewayogera oba oli awo ebikuviirako okugenda maaso nekola ki ebikuviirako kale byewayogera okuleetera okuswala oga naye kati nze nayogera kino ate nze mbanzirayo no okyasobola okuddayo sikulimba okyasobola okuddayo kubanga obulamu ebintu bibikiwukanga munnaye ate bano abantu nabo bantu bamanyi ate abasajja bye bantu abasobya mu mbeera y'obwenzi ate omukyala n'akusonyiwa omukyala asobola okusonyiwa kale akulaga nti omukyala bw'aba akitadde mbaakitabya ddala naye it's fine kusaba okyasobola by the way lwoligamba pastor nti bannange nze Bujingo nasobya famire yange nasobya Katonda kubanga ekikola kyewakola tewasobya Susan yekka I mean tewasobya Teddy yekka wasobezaamu ekkanisa wasobezaamu Katonda wasobezaamu abantu abali bakugoberera wasobezaamu abantu bangi nnyo kati bw'osalawo n'ogamba nti ozeeyo emabega abantu bangi bagenda kwegattako ogenda kugeininga nnyo kankubuulire musajja wange ogenda geininga nnyo kubanga ekyaki ekisooka ejja kuddamu abantu abaali badduka abagagga abaavu aba buli tayipu bonna bagenda kubanga bakolaki bonna bagenda kubanga bakomawo era ogenda kubanga osanyuka nekyaki yo okusanyuka okulibeerawo amazina agagenda okuyimbwa mu kyaki awo ogamanyi amazina okuwerokaminga okusanyukira nti banange pastor waffe abadde azaawuse yali azaawuse akomye omanyi kyekitegeeza omanyi obwa celebrity bwogenda ate okuddamu okubeera ogenda kubeera celebu atagambikako amuteringi yugwe gayigwe era kubanga wano wooli oli mukwebuzaabuza naye nga kintu kyangu nnyo kera ku makya gamba nti bannange ebyamazima kiri nti nali nayingirira ebintu ebitakwatagana nenenyeza mutima nzizeeyo wa mukyala wange njagala kulabirira abaana bange kuba wagambye sente oziina na buli kimu okiina era oyagala kulabirira abaana bo balyeko ku sente zo ng'omuzadde well kirungi bw'obanga sente mukama akuyambye n'ogifuna ate n'oyagala ogiryeko n'abaana bo naye ate abaana tojja kugibalisiza ku social media. You know what you have to do. Bw'obanga oyagala genda abaana bo bale ku sente zo genda obanoonye tandikira ku mukolo gwa Doreen sindikayo $3 ziyambeko mu kutegeka omukolo kubanga ffe tuyimiridde abako niwe bakati ndi ku side ki abaka abajjamba manyi ewaka ndi mwana nze ne mama Teddy tuli tuti lwakuba tebagumpadde sinze ngenda okwogerera sibanna bagumpa sinze ngenda okwogera kubanga ebbaluwa gye bampadde eyita buyisi bagenyi era bampise naye mukama obuwangazi buno obukulabisa ebyinene kaadi egambye this card admits 4 adults kitegeeza bayise nze omukyala n'abaana 2 ne Pastor Teddy kino ate ng'okoze effujjo ly'amaanyi kati nange you will sit on table number 7 otegedde ganda Pastor Teddy kati olumya bulumya
okuba kutta okubira ddala ku nnyama okuba kutta naye pasita okyasobola okola ki pasita okyasobola kale okay avuddeko pasita okyasobolera ddala okuddeyo ewa ekitindi era toswala guweekaze nga bujjo weekaza n'ofukumuka omugambo omungi ennyo ogutalina mitwe n'amagulu era bwe waba ofukumuka ogambe ogambe nti bannange nali nkoze eki nali nyenze naye nkomyewo omuntu alijja gy'oli ogenda kumwewuunya kyaki egenda sooka ekubeko bweti ejjule affe pasita etugenda kkaana naawe wadde okukunyega ekigambo n'ekimu bati kyetugenda okuba nga tukola kwe kutegeka omukolo gw'omwana gugwe abanajja ku mukolo banajja ntegeezeddwako nti bapasitors abateeka wansi wa 50 bakonfaminze okujja ku mukolo guno ate nga n'abalala bakyakonfaminga abamu ku bakonfaminze mwe muli n'amannya gennyini amagundiivu gemanyi obulungi pasaserwa dda ne maama bakonfaminze pasita Kyazze n'omukyala nabo mbalabyeko ku lisiti y'abapasitors pasita Jackson ne mama Eve nabo kwe bali ate nga pasita Robert ne mama Jessica nabo mbalabyeko pasita Imelda Namutebi naye mulabyeko ate nga ne Nalongo Irene Manjeri naye mulabyeko asomba abalala benengeddeko nabyeko pasita Eve I mean pasita Favor Senfuma pasita Niono pasita Mutawe pasita Mutawe wuno pasita Sekisaka wuno pasita Sara yep n'abalala bangi there are so many and n'abalala bakyajoininga bujoininze but however this is a good number to go pasita Konkona ne pasita Konkona naye kwali badage guno mukolo Pacho kwali kamubuuzeeko kambuuze ku Pacho wano kambuuze ku Pacho guno mukolo bannanga guno mukolo kambuuze ku Pacho kamukubire kasimu ndaba oba kambuuze ku Pacho anje ogamba otya mukwano mbadde wano ne bandeetera ebbaluwa empita ku mukolo ogwa Doreen muwala waffe omukulu mu kika Doreen Bujingo nkutidde Doreen Bujingo era nenga kankuwe ku Pacho ndoba naye afunye ebbaluwa emuyita ku mukolo invitation card yange enjiina wano empita ku mukolo gwa Doreen Bujingo nze senga w'abaana golise ateze ndikojja abaana nambadde wano nga tulikodinga show n'abalabi baffe ne mbagamba neze kadi yange yino njirina balabi ki simanyi ndi ku mpewo nze tobanga nteese ku mpewo oli n'abagoberezi ba Kimbo update simunyumyamu munnange sinnabagifuna naye nga bwe nabiwulidde nange naye muwala wange ndowooza abadde akyali mu bize anti ategeka wano nawali babadde bwe yagendako China so ngenda munoonyaako bagambye nti bapasitors 50 bakonfaminze okubeera kwanjula kuno naye nga Bujingo taliiko tetwagala namulabayo ate nze nno mbadde mmanyi nti nno ageza najja mbadde nzolooza nti ajja afune omutwalo gwa taata agende nagwo ngeyakola ki ngeyazaala omwana omuwala wabula ndi mukobe Pacho tanabafuna bbaluwa ye naye nga saawa yonna egenda kuba ebbaluwa zitambula invitation ziri mu kubaala gwe atanaba kubanga ogifuna oba olina akakwate ku Doreen munoonya oba olina akakwate ku Mama Teddy noonya oba olina akakwate ku
ku Winnie balina kate ku Favor gwe ekiri eno Pastor Yega pacha ngambye tebamulabayo naye nze mbadde ngamba ajje bambi mbadde ngamba ajje tutunulemu nsonga ze bamutekere wali meza ye ajje ne batata babiri basatu bana atulewa ne Pastor kati nakuzo mulaba akukutanyo ne Pastor Bugembe ayinza okujja ne Pastor Bugembe namubeereramu wali kubanga ate ffeno mu bako wagenda bayo ba pastors ate neno wagenda bayo ba pastors abasuubuzi b'omuki abasuubuzi bewa Kiseka abatunda spare bonna abaana ba spare bakakasizza okubanga balu banange kamba njulire bannaffe ba Beef Organic bibagenda okubanga bakujjanja b'endwadde ezibadde zigenda maaso okubanga zikusumbuwa oyina ensundo oyina butulututu bukuzimbiridde feesi yonna ekyankalanya olususu lonna lukuyiye bantu batandise okwogera nti oleka wayola siriimu n'ebiringa ebyo jangu bannaffe ate aba Beef Organic bagende maaso okubanga ate bakujjanja ensundo ezo zikulumye n'ebitundu ebyekusifu oyatikayatika ebigere owunye ebigere embuto zivaamu n'ebiringa ebyo jangu ewa Beaver wano ewa Dr. Senjobi ku Beef Organic basobola okubanga ate bakujjanjaba bulungi nnyo kubanga obusobozi babulina obugenda amaaso okubanga ate bajjanjaba bajja kubanga bakujjanjaba jangu sobola okubanga ate ofuna obujjanjabi wone Mengo ku Beaver House ku Hamu Kasa Road woyitira ku koti ye Mengo opposite wali kubiri kutwala ku Beaver oba ku Masengere opposite ga Masengere era ojja kubanga olaba ekizimbe ekine gaggadde ekiriko langi eza kiragala n'ekigambo Beaver Organic and natural products era nga bakola ebintu bingi nnyo nyini ddala walinako tibbi naawona naye wasigala olina obukosefu wasigala olumizibwa ebintu ng'ebyo olina obuntu obukuzimbagatana mu mubiri abakyalina kuzo mulina obuntu obuzimba mu mabeere n'owulira ebbeere nga liringa eririmu akayinja liringa eririmu ejjinja abasajja walwala akatuuka nakawulira gundi yakalwala ali muzungu owulira akantu akalinga ejjinja mu busajja bwe oba mu nsigo n'ebiringa ebyo gendayo wali ku Beaver House basobola okubanga ate bakukwasaganya bulungi era basobola okubanga ate bakujjanjaba. Endwadde ezikwata mu urinary tract system ziyitibwa urinary tract infections oba UTIs. Zikwata ensigo, nezikwata akawago, nezikwata n'oluseko olufulumya omusulo. UTIs zino kyekizireta zireetebwa akawuka kayitibwa E. coli, Escherichia coli. Kano kabeera ku surfaces enkyafu kasobola okuyita mu kwegatta singa weegatta n'omuntu akayina. Ekisookera ddala urinary tract infections zireeta okulumizibwa ng'ofuuyisa omusulo, kireeta okufuna okulumizibwa mu ndira. Abantu abasinga balumizibwa omugongo olwa UTI zino. Obulwadde buno bwa UTI bw'otabujjanjaba busobola okukuleetera okwonoona nerves ez'ebitundu ebyekyama ne sensation yabyo neefa. Ate busobola okwonoona ensigo n'osanga ng'ensigo zo tezikyasobola kufunctioninga bulungi. Funa akadde okyaleko ku Beef Organic and Natural Products tujja kukuyamba. Ate bannaffe aba earth engineers bano nga basangibwa wandegiya bakugu nnyo mu bintu ebya security era nga bakwetedde gate ezirina eza silence nga ogulawo nga tewali n'omwagiwulidde ng'eggulawo ate ng'esobola n'okweggulawo yokka obanga okosezza obuyambi bwa remote oba y'amasannyalaze biri ebya gate ezagagala oyo agenza ggwawo ate n'okubeera ku gate ekiseera ekiwanvu n'olidda bakuggulire era nabyo tubirinye ku nfeete kakati obeera ne karemote ko era otuuka wali ne baba nga ate bakugulira balina kageti nga kakugulira balina cameras CCTV cameras ate nga za mulembe waliwo cameras balina ezirina n'emizindaalo obonga ogitadde ku gate kwegamba omuntu azze akonkona lwetubadde nga tukozesa ka alarm bell n'onyiga ka alarm bell mu nnyumba ne bawulira nti eriyo omuntu ebweru but now this time camera ejja kuba ekutumiddemu wet kamera oyogera kyoyagala nze gundi bannange mbadde nze kulaba gundi kakati yo kamera wali n'ekifaananyi kino eddoboozi nga bibaweereza mu nnyumba ku DVR nga bakulaba wali n'eddoboozi nga baliwulira era naye basobola okuddamu nti gweoyagala taliiwo ng'owulira ku mizindaalo awo oba katukugulire lindakaawo so eyo nkola
yazze banafa aba earth engineers bebagina basangibwa wano Wandegeya ojja okubanga ate obasiŋŋaana mwe banyuma banafa aba earth engineers ate mu bufu obwo jala bategeeza nti Dream Restaurant ebakafulu mu kutunda ebyokulya emmere gye ŋŋamba ekyemisana n'ekyeggulo n'ekyenkya byonna ojja kubisangawo kale tosande kubanga ate osula enjala oba osiiba enjala jangu wali ku Dream Wandegeya ewa Antina Mubiru asokubanga ate akutegekera ekyemisana oba ekyeggulo oba akuwerezayo ka delivery gwayagala okubanga ogitwala ajja kubanga ate obitwala kubanga ne delivery weeri era nga bagikola so mwebale nnyo bannaffe ku Dream Restaurant esangibwa Wandegeya mu bitaala ate era waliwo Dream eryawo ate ne Wandegeya nga ku Equity Bank nawo waliwo Dream eryawo akosa ne Wandegeya ku Biashara Road wamu ne ku Mulondo Road waliwo Dream Restaurant enkulu ddala nayo weeryawo kale mujje ate mutweyambise ebintu byaffe birungi nnyo ate nga emmere ewooma nnyo nyini ddala ate nga bagikuwa mu bungi bwayo nnyo nyini ddala kadelivery ojja kuba ku namba y'essimu gy'olaba eyita wansi basobola kubanga bakakuweereza gwalina omukolo oyagala omwogezi omulungi oyagala katumu oyagala video oyagala juice tukubireko ku 070 tujja kubanga ate tukuteekateeka era nga tukuteekateekera omukolo gwo gubeere ate muyitirivu nnyo kubanga ebyo bye twakugukamu era bwe bukugu bwaffe abalina embaga mutukozese tujja kubanga ate embaga zammwe tuzikola bulungi okwanjula okuhingira okukyala byonna bijja kutambula bulungi nnyo kale mukama abakome njagala basaba mu subscribing mu liking ate mu commenting mwebale nnyo mwebale